Sasha abadde yakazaala emabegaawo bingi ne byogerwa nga byefaananyiriza ebya Grace Khan. Ategedde otegedde naye nga mu mbeera eno nsampolingako ku maziga katono nnyo ga nsampolingako kali just siri yangu ulamu wakyuka ngayakyuka buli kimu nekimbeerera kibi enyumba bamanja rent buli kimu ekyange kyafa naye nsazeewo nerekereze buli kimu nali wangamba tuula Sasha tuula buli kimu niwangamba nguno okuyimba kuleke kandi ready okuyimba okwesonyiwa ndekayakyuka ge maziga Sasha Brighton gaalimu omulungi Sasha Brighton so buli mukyala akedde okundaba wepime mulaba omwana wuuyo okuvira ddala mu kala eriiso ekenyi omukono naswi byonna kiriya era yali atandise n'okubanga yeebikirira olwo omusajja oyo gwe baali bantegeezeza kusaafuna mukisa kulaba ku musajja oyo nali mwesunze okumulabako muwala wange naye saafunye mukisa gulaba ku musajja nzizemu okuwuliza nga maziga meerere kiba kyakusasulira nnyumba bakubulutiikinga essimu tebakyazikukwata kyokka omwana muto kale bambi byannaku ku talent Sasha Brighton gy'alina abasajja basinzizza mu bbali amaanyi kale njagala tugendeko ate wa munne Kalo Nantongo abamu ku bawala era abajjira mu kiseera almost kyekimu ng'ono ayise eri mu The New Eagles nga Kalo Nantongo ayise mu Golden Production ye side eno yabadde ajaguza amazaalibwa ge ne bamukolera surprise bamuwadde ekirabo ky'ente lwaki tebamuwadde kyambuzi here comes the question lwaki temwamuwadde kyambuzi ne mumuwa ekyente omwana yayimba ennaku ezo ani ayina embuzi muwente that's a song yes kale mpa Kalo Nantongo ndaba wano omuntu atandise ovaako mpa Kalo ekituufu kiri nti mbadde sigimanyiiko manija nga ngambe ekituufu kiri nti mu 17 navaawo naye ndi mu 20+. Yes. Ekituufu kiri nti mbadde sigimanyiiko manija nga ngambe tulina meeting tulina omwami gwe tulina okumiitinga